Abadde omukulu w'essomero lya Eklezia lya St Cornelius SS Kalagala erisangibwa mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buyikwe aziikiddwa mu ngeri ewuniikiriza. Philemon Kyabasinga abadde aweza emyaka egy'obukulu 4 aziikiddwa mu ntaana eweza fuuti 13 beddu ng'asinzimbe na seminti wadde bbulooka Ati mmunyweze miguwa n'amazzi. Balansinga emiguwa mmwe. Munyweze emiguwa mmwe. Bale mpola. Era mwongereko eno. nga tetuneeyongerayo ku ngeri Kyabasinga gy'aziikiddwamu. Ono abadde mutabani we yaliko omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buvuma Mbuubi Girigoli Katende nga Kabaka yasiima n'awummula obuweereza. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Farida Nampima ategeezezza nti Kyabasinga yatomerwa mmotoka ya munnamagye Meja Peter Kawere omutuuze w'Esseeta mu munisipaali y'e Mukono ku Lwomukaaga ssaawa ng'emu n'eddakiika 45 ez'akawungeezi n'afiirawo. Nampima agambye nti Kawere yali avuga mmotoka ekika kya Noah namba UAX 783S nga njeru ng'ava Katosi adda Mukono nga ye Kyabasinga yali ava Mukono ng'ayolekedde ekisoga ng'ali ku pikipiki namba UEB 1092J ekika kya Yamaha. Akabenje kano kaagwa ku kyalo Namayiba mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono. Yenzeze Biwaswa ndi muto mugenzi Kyabasinga Philemon yafunye akabenje n'afa ku luguudo oluva Mukono okudda e Katosi. Akabenje kano kabadde Namayiba wali. Kyabasinga yabadde ava Mukono ng'adda Kisoga kakati n'asinkana n'ow'amagye Meja Peter Kawere yabadde ava Kisoga ng'adda Mukono nga avuga emmotoka Nuwa Toyota UAX 783S. Ow'emmotoka yayagadde okuyisa ng'ate adduka emisinde mingi awo okulirana amafuta aga Divon n'asanga Kyabasinga nga yakavunnuka akawonvu ng'ate ali ku mukono gwe. Awo yamukubidde emmotoka n'abasammuka mu bbanga ne piki ye n'agwa wali n'afa. Nampima ategeezezza nti poliisi yakwata Meja Kawere n'emmotoka ssaako pikipiki y'omugenzi n'emutwala ku poliisi y'e Kisoga nga gwo omulambo gwatwalibwa mu ddwaliro ly'e Kawolo okwekebejjebwa oluvannyuma ne guweebwa abooluganda ne bagutwala mu bizinga by'e Buvuma okuziikibwa. Tegeezezza nti Meja Kawere baamuteera ku kakalu ka poliisi ne bamulagira okudda ku poliisi yeyanjule ku Lwokutaano nga bwe balinda ate abooluganda lw'omugenzi Kyabasinga okugendayo ku poliisi bongereyo ensonga eno oluvannyuma basobole okutwala fayiro mu kkooti Meja Kawere avunaanibwe olw'okutomera n'atta omuntu. Nga tuzzeeyo mu kuziika namungi w'omuntu akuŋŋaanidde ku kyalo Kekejje ekisangibwa mu muluka gw'emajjo mu ggombolola y'e Nairambi mu disitulikiti ey'e Buvuma okwetaba mu kuziika omugenzi Kyabasinga. Abamu ku beetabye mu kuziika bavudde mu disitulikiti okuli Mukono, Buyikwe gy'abadde asomesa ate ne mu bizinga eby'e Buvuma gy'azaalibwa era gye yakulira. Olukiiko olunaku olwasande olwasande olwamande olw'essomero n'agenda oze kale genda nagula mirembe akuna Olwokutaano Olwomukaaga
yabasinga okubika yabasinga genda oluluweti naaba nga ayagala atuuke mu ggulu Mukama amusaasire omwana nga atuuke mu ggulu nga asobola okumusabira ffenna nenaalo ne famire eyo sobole naffe banange beebaza byonna bimukoze Omukama abankuumire. Batubuulidde ebyafaayo by'omugenzi ng'ono yatandika okusoma mu bizinga eby'Ebuvuma. Yazaalibwa Ssaalongo Katende Gregory wamu ne Nnaalongo Damali Katende bonna batuuze ba wano. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka 1981 wafiiridde ng'alina emyaka 4 gyennyini egy'obukulu. Yabatizibwa era n'asomya emisomo gyonna egy'Ekereziya era aweerezzaako ne mu Ekereziya nga nakati wafiiridde abadde mukulembeze ow'essomero ery'Ekereziya eriyitibwa St. Cornelius SS Kalagala. Kyabasinga abadde muyivu yasomera Namunyolo awo ku Namunyolo Primary School paka ekibiina ekyomusanvu n'avaawo n'agenda ku Buvuma College we yasomera omwaka gumu gwokka. Bwe yavaawo n'agenda ku Lakeside College Luzira yasomera ebibiina ebyaddako paka okutuula siniya ey'okuna. Bwe yava eyo n'asoma siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga mu Jinja SS. Bwe yavaawo yagenda e Kyambogo University yasobola okuvaayo ne degree mu busomesa ng'asomesa economics ne geography mu mwaka gwa 2005. Yabasinga yaddayo n'asoma paka n'afuna postgraduate diploma mu mwaka gwalinga gwa 2016. Bwe yamaliriza ekyo yamala n'addayo era n'asoma wafiiridde ng'alina masters mu kuteekerateekera ebyenjigiriza, masters in education management. Abadde muweereza oba yaliko omuweereza mu Bwakabaka bwa Buganda era abadde muwulize eri Namulondo. Abadde memba wa Namunyolo Students Association n'associations endala nyingi nnyo zetasobola kumenya. Mu byonna Kyabasinga alese omukyala n'abaana. Emirimu gye agikoleddeko mu masomero 3 gokka egy'obusomesa gy'amazemu emyaka 16 beddu. Yasooka kusomesa St. Ponsiano Nang'ondwe ekangulumira gye yava n'azzibwa e Kalagala ng'omukulu w'essomero okuva mu mwaka ogwa 2010 paka bw'atuukidde okusa ogw'enkono. Newankubadde yali asomesa e Kalagala yasaba n'afuna omulimu gwa gavumenti ku Buvuma College mu mwaka gwa 2012 era nayo n'aweerezaayo emyaka egyawerako. Wafiiridde ng'ali mu ssomero limu ery'e Kalagala era nga mu mativu. Okufa kwe muto waffe yakwogeddeko yafudde accident n'ennyinyonnyola yaginyonnyodde. Emmotoka yali Toyota Nuwa ng'evugwa mu gyasi era ng'akuuma bamundu ye yamukuba. Yali avuga nawe mubamanyi oluusi bavugisa ekimama oluusi ne beefuula bannannyini kkubo tekijja kutya kukyogera tubalaba nnyo gye tuyita. Yayingira ekkubo nga bw'alaba n'amukuba n'amumaliriza naye ng'amukubira ku mukono gwe. Taata w'omugenzi nga ye Mbuubi eyawummula Girigoli Katende akukkulumidde munnamagye Meja Kawere okutomera mutabani we n'afa kyokka n'atagezaako wadde okubaako kyakola n'okumanya biki ebifa ku booluganda lwe ng'alinga agamba nti yali atomedde embwa etaliiko baayo. Headmaster w'e Kalagala twali naye wano ku Lwokuna ng'alongoosa awakaawe ng'asuubira okudda okuliira eno Christmas ng'ali mu nnyumba ye tannaba kugimaliriza n'agenda olw'omukaaga ngenda okuwulira nga bankubira ssimu gyafuddemu
motoka emutomedde afiiriddewo ne pikipiki yonna eyonoone tesigaddeewo. Kaakati ngenda okuwulira amawulire amalala nga bagamba abamutomedde bantu ba security, mukulu yabadde mu motoka ye, wamagye ofisa Mulamba. Abapoliisi bamutwala baga nti bamukwata ne bamuyingiza nekirowoozebwa nti kati bamuta, naye situmanyi oba balina bamuwa ku bondi ya poliisi. Kale baba bamuwa ku poliisi tulabe ekinaddako. Nsaba okuva eri gavumenti omwana wange poliisi nayo yapima n'abantu abaaliwo bakimanyi bulungi nti yali ku sayidi ye era ng'avuga mu ngeri ey'amateeka yennyini. Kaakati tolina bw'oyinza kumusalira musango nti yali avuga kimama oba si yali ku mukono gwe. Gavumenti nsaba gavumenti endi kubanga etuliyirira omwana waffe omwana wange oyo kubanga abadde alese obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Nange sirina engeri kigenyeza kubukola omwana nga afiiridde mu bwenkanya. Abaana bali bana. Mu bantu abangi abeetabye mu kuziika mwe mubadde n'ababaka ba Paalamenti okuli ow'Ebuvuma Robert Migadde Ndugwa, owa Municipal y'e Lugazi Stephen Sserubula n'owa Bikwe South Dr. Michael Lulume Bayiga. Migadde ategeezezza nga bw'agenda okulondoola ensonga eno okulaba nga munnamagye Meja Kawere avunaanibwa era akakibwe okulabirira abaana ne bana. Kyakusaalirwa nti muganda wange kyabasinga yatufuddeko, naye ate ekisinga okutuluma yenfa. Ennaku zino waliwo abantu abamu abalowooza nti bo bakitalo, abamu balina emmundu abalala tebalina, abalala bakozesa ebifo byabwe. Ekyomukisa omubi munnaffe ono teyafudde nakyo cause si bulwadde, naye yatomeddwa Meja Peter Kawere. Ate nga ono omusika ono bamumanyi bulungi wa museeta omwo. Kyetusinga okwagala amagye, infact emisonga tugenda giropa mu magye cause tugezaako okunoonyereza nti eriyo ne cases actually endala omuntu ono abadde nga is not the best mu public. Njagala kusooka okwebaza abantu b'ebitundu eby'Namayiba abatatwalidde mateeka mu ngalo, oba mu bitundu ebimu zisanga obuli abo bandibadde bookeza emmotoka. Naye atwongera ovumirira abantu abokubeera nti kubeera n'emmundu bibafuula okubeera ab'ekitalo. Tulabye abantu bangi ng'oli omusikulaakingako katono ku mmotoka avaayo na mmundu kuba masasi. Naye kyetwagala amagye ensonga eno tugenda gituusayo awamu ne poliisi batuyambe mu kufuna obwenkanya. Omugenzi ono muganda wange Kyabasinga yabadde breadwinner wa family eno, yadaweera baganda be bano bonna ate yadaweera n'abaana be. Nolwekyo twagala tufune obwenkanya. Kooti si kyekikulu naye ufune obwenkanya okuva mu ba employers abo omuntu oyo bamubulinge to book etusinga okwagala. Era tukatusuubire nti ne poliisi y'emukono tegenda kuta mmotoka eyo Nuwa, katusuubire nti tegenda gita. Bw'eragita kijja kuba kya buswavu nnyo eri eggwanga kuba NRM gavumenti ekijjo ekyogera lunye nti yagenda mu nsiko okulwanirira eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'omuntu kitegeeza nti buli omu oba olyani oba oni bw'oba oninnyeeko mbeere n'eddembe okuvunaana oyanukule. N'ekyo kyetusinga okwagala okuva eri gavumenti. Ono yadde mukozi waayo because it is personal responsibility, naye gavumenti yetuyambako kuteeka ku nningo ono omukozi waayo. Yesu Olubula agambye nti kyenyamiza olw'abakuumaddembe ensangi zino abasusse okutwalira amateeka mu ngalo okuli abakuba abantu amasasi ate n'abamala gavuga ku nguudo nga tebafuddeeyo ku bantu balala bakozesa enguudo zino, nga kino kyekivaako obubenje. Nze Sserubula Stephen Kinaalwa, member Parliament wa Lugazi Municipality. Leo tuli ku bizinga by'Ebuvuma eno nga tuzze okuziika musomesa munnaffe muganda waffe Kyabasinga Philemon nga yatomeddwa emmotoka ku luguudo lw'e Katosi
era n'afa. Ekyennaku eyatomedde muganda waffe yabadde musirikale naye olwamutomedde teyalaze buvunaanyizibwa bwonna ate nga yeyamulumbye ku mukono gwe era bw'atyo n'asirikirawo n'afa. Tetunnawulirako bubaka bwonna oba kuva mu kitongole ky'abasirikale kya UPDF ate omukulu yafulumye nemu. Tetunnawulirako ku bubaka bwonna oba bukubagiza oba bukola kyeri muganda waffe ono eyafa. So enkola eno eyawabwa n'atagambwako ey'okutulugunya abantu baffe oli n'atuuka n'okutta omuntu n'agenda nga takwatiddwako. Twagala okutegeeza gavumenti ne bannayuganda bonna nti lino eggwanga lyaffe era lina amateeka kwe lirina okutambulira. Kitalo nnyo tusaaliddwa muganda waffe ku myaka emito, olaba abaana balese naye naaba nga oli takifuddeeko naaba nga amumizizza omusu ne kiba nga kisigadde nga bulijjo bwe kibeera. N'olwekyo abantu bangi abakoze ku bannayuganda ebikolobero era ne bagenda nga tebagambiddwako, naye tulina okukkiriza nti olunaku lumu we shall bring all these people to book. Ababonyaabonyeza abantu baffe n'okubatta mu mbeera bweti. Abatuuze abalala nabo bavumiridde ekikolwa ekya munnamagye. Eddoboozi Sserwanga Lawrence nga ndi mutuuze ku kyalo Bugongo mu muluka gw'emajjo g'omulaye Nairambi mu disitulikiti y'e Buvuma. Tulina okwennyamira olw'enfa ya mutabani waffe Kyabasinga Philemon ti okufa kukowadde etteeka n'enfa gye yafuddemu yennyamiza olwa reckless driving, abantu okuvuga ng'abali mu nsi yaabwe bokka. Omuntu n'ava ku nvuga y'edduuka eri mu mateeka wabula n'alowooza nti olwokuba w'amaanyi n'akola ekintu ng'omwana omuto okunyuka ng'omuntu amusse. Ate ng'ensobi teyabadde kitugambibwa nti si yabadde ya mwana w'epikipiki omufu, wabula ensobi yavudde ku mujaasi gwe sijjukira amannya okulabika nga yatutidde omwana mu kuvuga okw'ekimama ng'omuntu agamba nti ffe tuli mu buyinza nga tafuna ku mateeka aga traffic. Tukyatwennyamizza nnyo nga bana Buvuma era tuwulira ennaku ebikolwa ng'ebyo byali badde tubikolebwa bakulembeze baffe bali mu gavumenti. Nze Honorable Nakitanda Amina, Women District Councillor Buvuma. Kibi nnyo kibi ddala musomesa waffe abadde ne master degree gwe tubadde twenyumirizaamu mu Buvuma kuba tukoledde bingi, abadde asomesezza abaana bangi, abadde mukwata mpola, abadde akutte ku byenjigiriza mu Buvuma, abadde atuyambye nnyo. Kibi nnyo kibi ddala nga nze omukulembeze n'ensaba abantu mu biseera by'ennaku enkulu nga zino Christmas babeere nga bavuga bulungi, bakendeze ku supiidi biseera bya Christmas kuba abantu baffe tuba tubaagala.